Abantu abasoba mu 103 be bakakasiddwa nti bafudde ekirwadde kya Ebola mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ekirwadde kino kyasaasaanira ne mu Uganda okukkakkana ng'omuntu omu afudde era ng'ono yafiira mu ddwaliro ekibuli mu Kampala. Ebyombi ono nga tannaba kufa yaleka obulwadde buno abusize mwannyine yali amujjanjaba era okuva olwo abasawo babadde bakola bwezingirira okumujjanjaba nga mu kiseera kino abasawo bakakasa nti assuusi. Kyokka olw'amawulire agabadde gayitiŋŋana naddala ebweru w'eggwanga n'ebweru wa Africa nga gooleka nti Uganda ekirwadde kino kigitadde ku maviivi, abakulu mu minisitule y'ebyobulamu mu Uganda bayisa abakiise b'amawanga ag'enjawulo wano mu Uganda okubabuulira ekituufu ekiri ku Ebola mu kiseera kino mu Uganda basobole okutegeeza abeewaabwe baleme kuwubisibwa eŋŋambo ezibungeeta nga teziriiko mutwe n'amagulu. The second scenario is we have imported cases. As the presentations have unfolded, this risk is high. Bw'abadde ayogerera mu lukuŋŋaana luno ssenkulu w'ekitongole ekirwanyisa okusaasaana kw'endwadde ekika kino mu Africa ki Africa Center for Disease Control Dr. Jean Kaseya agamba nti kigwanidde Africa okwevumbulira eddagala lyayo erigema obulwadde bwa Ebola, bw'atyo n'asaba abakulembeze b'amawanga ga Africa okukolera awamu kino okukituukako. Outbreak for more than 17 years or 19 years Budibungyo. Why we don't have vaccine? Why we don't have medicine? Are we sure if we had this outbreak in Western countries, after 19 years we'll not have vaccine and medicine? This is why we decided to accelerate the process, and the meeting I will have today, they will brief me on what took place yesterday and additional effort. We need by the end of this year to say that for Budibungyo, we have vaccine, we have medicine. Mu kaweefube w'okulwanyisa obulwadde buno, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yataddewo olukiiko olw'enjawulo olukulemberwa omumyuka we Jessica Alupo. Olukiiko luno lutegeezezza nga bwe lwetaaga obuwumbi bwa shilingi za Uganda obusoba mu 9 okusobola okulwanyisa obulwadde buno, era omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine agamba nti ssente zino tezisaanye kusasamaza bantu nti nnyingi nnyo kubanga omulimu gwe bagenda okukola okulwanyisa Ebola si mulimu mutene. They will say, oh my God, this is 90 billion. You know, they have no idea that 90 billion for Ebola response is just a drop in an ocean. Because even right now as I talk, we have spent, I think, over $1 billion. Just the teams at the border, crisscrossing all those districts, picking samples from Arua, from Chisoro, from day and night. They have no idea. They just have no idea. Dr. Atwine ategeezezza nti minisitule y'ebyobulamu mmalirivu okuyamba ku ginne waayo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okulwanyisa ekirwadde kino basobole okukirinnya ku nfeete. Ate ne twongera okukakasa nti Uganda eri mmalirivu okuyamba DRC. Ne tukikkaatiriza bulungi nti tulina obukugu ne bwe batusaba kati nti mujje n'enkya tusobola okudeployinga mobile labs zaffe ne tutestinga ne tudeployinga abakozi baffe ne bakola omulimu such that nga bwe tukola okulaba nti Uganda eri safe ne DRC eri safe, kubanga bw'etaba safe Uganda tejja kuba safe. Kati olunaku olw'enkya abakulu okuva mu minisitule y'ebyobulamu wano mu ggwanga erya Uganda mu South Sudan ne Democratic Republic of Congo bagenda kwevumba akafubo okwongera okusala entotto mu lutalo luno olw'okulwanyisa ekirwadde kya Ebola. Gerald Damulira, Agafeeyo ku Spark TV.